Can you imagine? Nava na kwa post na rumiriza. Na mutaka ku command mbo kwa post kati Muwema ogenda kumuwulya. Muwema. Na kwa mwana wa Ajamis Kigundu na wakinumira. Muwema chamanyi jweti Zawedde ya musasudde. Ogenda kutegera kibaita Muwema. Buchango manyira bantu. Olaiko oli kulastika katolika kwa ate no Muwema ngatonna mumaliriza. Ogenda kutegera kibaita Don Island. Kozi wagalire mutoyi. Kalanga wata alien skin. Omanchi baita Don Island yefe. Bebogera kwa beba fe. Tetwagala kumanya batu tano nonsense. Yefe Don Island beba fe. Nego twakulegedde King Michael ajabitu malira. Naye munonyereze ko mubuze lwacho mwita DJ. Funa gwa mubuza. Nga Muwema tanna kutwalaganya. Omache baita kanso Muwema. Hata imina mutusangu kutali kwa bilioni. Muwema and company. Mwata kulia unabatta. Muwema ka stand up sigini cha ya Muwema. Funa babuza kuba kasukunti mubuzi Muwema. Ogenda kutegera ensi. Ogenda kutegera. Tinembizi bagikoza. Gwani akwata mino n'omuteka mu depression. Gwani alumiza kama ndikola video ngoli mudwayo tulabe. Era bakusibyo oli mukomera. Juweti Zawedde yakwata milioni makumi aga. N'agamba nga baloya bakwata Junior. Obo sakisa Zawedde. Junior nga avuma Zawedde. Nengamba kasuka gamba Junior ave ku Juweti Zawedde. Ebavuma abantu. Yali asasudde ba Lutalo Erigon Company. Bafire ku Junior. Oyo go bata Zawedde. Olaba asabali mu America. Olaba yimira mu America nakusibira wano. Zena muteka ne ku press egamba nti nnyoje. Yali nyana ajje wano. Jamala na kunganya mubuza nkola biki. Ne kwa sana nzimudiza nampako. Nampita ye uwe. Awo mu upright. Ne mulimba ne mubuza ne mwegaira ne nkonda ne monjoga ne nafuna happiness natambula naddayo. Mufe ku bantu. Kati gwe tamanchi baita kanso Muwema. Njagala muno mu nsi wuli yanga nti kanso Bawutu. Muwema na Habwe Lutalo kanso Kabega basalirwa bawe space tebasomera ku basale aba Muhammad Nsereko kasola ngomusanga guli mu Muhammad Nsereko teyasomera ku basale omuwanga space kati gwe tomanchi watakudde ngojeka kyo kuba nti no kansa bakututa mateeka ekigalo kya Don Island tokimanyi si Don Island Don Island njagala ofuna muntu gwojibuuza bagikunyonyole bulungi mwawadde Dembe nosanga omwana avuma President Museveni kuvuma otoja na Lwaiso n'omuvuma n'omukola mwembwa na Lwaiso dino na Lwaiso nalesa asobola gaya ka family ko katumaina akagaya nakamera kabuliza mu ngalo bwati nikagwerayo omaina Lwaiso gwavuma nze njaga babavume nkisabya dala mu ngalo mbavume njaga mbanyize hali babade sawa bili munyata Zawedde kana munata Zawedde ko tazina gwa kasa wana munana munimbe limembo nsere kwa mutade Nyanza mutade ngani amuta Nyanza manyi wali ajja kubulya kya bada atendeka ajja kuchogera omanyanzi wali gwagandi bamutadde ajja kuogera kyali atendeka bw'ekyo bumanya otherwise ajja kutegeera tinembize kola supu namukasa kyavuma kamilioni nkuzi namukasa oyina n'olukusa olunogonde setting do you know Chameleon oyina right eyogera Chameleon Dembe na bakiri mwewadde Dembe kyeri too much bweliti no lumbe motoka za muno no sistema tamano mulumbe wakane face ne bagiraba no sigalango ina no sigalango kubana nyimba ngovuma ti Mr Mayinja njagala banyiza ku basajja bakuma Dembe njagala bavumira abaana babavume benyini maybe ali akwalane ku mwana omukulu wa mukube bajja kendeze kyokka kyensaba ekyo kutegero nakubanga otegera nyona tegede mwategede mabasirusiru naye njagala Lwaiso bongere bamuvume ate nkisabira ate njagala bamuvuma ategana fe kyetuyitamu faba era ku ground bo ogeno raising ensonga namuga munange balumi wano bakube motoka za fe motoka zalika ipande ba yero zonna gwavuma tewazika na yiga tomana yiga kyali eri government tomanyi yiga kyali eri first family omwana wa mukulu yafumba wa yiga nga wona wajude SFC abayaye basala ko munambo gwa yiga nga tewali muntu wa ainani masola gendawo nagenda nga nana otolukulu ne bakube motoka yange yona yasigala wo yonna yes nani papa gonjejebera ko mayibi empise mugolwa NRM mamanyira kumanyi change wayo ku NRM gwandira kamazi ona right enfuma gwe ona right enkola video kubanga ononya likes na views gwa baho nakosema inbox yangu nona muki gwe nakumala nakuna abate nakukowa ate obulako katono kuba am tired obulako katono kibaita akatono omato tachibe zabantu mbagamba totachibe wabadewo omwami musajja mukulu ateyazala mwana ku nsi
ambade mujjanjaba yalwala yakaddiwa n'alwala nga manyi ndwadde kakulwasomba biki bla 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 simukize yeje bane naye mbade munona ne mutwala mudwairo ne mutwala dawa ne mutwala ntobe naye myaka mingi bade mulabirira natukana mutera kwa bamuwa emmere nga family teyagala muwa mmere mwe mwenyi nyala kwa mukuru tachaina manyi nefuna hotel mbade nsaswa hotel buli mwezi nsaswa wa mata buli mwezi nsaswa mukira kunyama buli mwezi so omwami anumye nnyo bambi ntiyazala mwana ku nsi tabade na mukazi abade yakula abasajja abondoza bakulira mu bwavu bayawangalya nnyo mu bwavu nasalawo nembera nga mutwala nga muzadde wange nenfaayo nnyo naye bambi anyway kano kyabasazeewo kyekyo kyotogaana amaze naafa afudde weda tuli muteekateeka za kuziika bina bitumulidde biki blabla naye gyatalina baana gyatazaala baana so anyway byebyo fena ensi gye tulimu yeeyo ekuyuiza nekuyuiza ino n'abala bafiddwa mwenna kitalo nnyo kitalo ddala mbagamba nti kitalo nnyo kitalo ddala yes suna beniguma twaveri mukama tulina okudda maama agenze webaze katonda nti gwakuzizaako munange akutuzaako kuba ndi maama tagwa buwomi maama talina wakulekera kabeere taata mulaba junior nze junior mulaba naye sometimes inera watuuka n'akaba yekava kwine ba tiktok beyeekaza nkimanyi nti amisinga muzayi mirundi walabanga nga bayomba nga bakola ki naye era kati kyemmanyi musajja watu abeeraawo n'agamba dadi wange yandibadde dadi wange yandimpisiza wano so obwo bulamu bwe tutambulira bwe tuwanganamu lwakuba ffe ndi bazadde yaffe bafa tuli bato nnyo maybe tetukyabajjukira tukyamanya baizayo tetukyabakwamu na kifaananyi tokyamusika kala nti omutegeere tokyamusika mu kifaananyi nti obeere ne memba leeseeyo naye wetwakwa ne batulagamba lawo twagazimba twazimbirako ennyumba that is it obwo bwe bulamu mwena mwe tuli so omwana omuntu yenna alina muzadde we muganda wange ng'olina muzadde wo gwe temunategeera muzadde kyali oba wamalibu oba afaanana ata oba mulema oba kali awo nga keewalwa naye ng'omulina bino bye ŋŋamba aba simugambisa kajanyaze sogeza tiktok by the way namba ku tiktok wange nembako abantu babiri nga be banfollowing I don't care namba n'abantu basatu nga be banjagala I never mind nze sigenda kwagala bantu bonna tebakikulimba nze sifaayo kuba n'abantu babiri oba basatu nga be banjagala ate era sinyiga mmanyi lwaki Yesu Kristo bwe yajja ku nsi yasisinkanako abasirusiru bamulemerawo yabalekako Yesu yazuukizanga abafu Yesu yawonyanga ebirwadde n'awonya n'ebikulukuto naye era abafalisaayo baamutira ki Yesu teyalwana teyavuma muntu teyakuba muntu kikonde baamutta olw'okugamba bugambi nti Katonda ye kitange just a jealous muno mu lukalu lw'ensi njagala okubulya gwe muganda nga tonnaba kutegeera kigambo kye bayita jealous fitina obukyayina obujja bijjudde abantu obunanfuusa buli mu bantu tonyumyanga ekirungi kyoyitamu abantu baagala abantu bali bubi abantu baagala abantu bali mu kusafaringa na birwadde awo obeera munnaabwe awo babeera bakwa balyagala omuntu ali mu bizibu bafune tooko baagala yanemenebba baawukanye bamukubye bamumyeko ennyindo bamugobe ku mulimu ofuuka tooko yaabwe naye beera ng'olina success gy'olina gy'oyitamu gwe oba oyagala otegeera njagala mukama akusituleko ate buli muntu waali nze kyenva mulaba nsabira buli muntu afune ku ssente ne wamaana ze ennaku 3 buli muntu yene koberese kadamu ba muntu ki ne oba otema mbizzi nkusabira mukama Allah w'ekitiibwa akwe ku ssente ne wamaana ze wiiki naye ng'ozikuteko bolumu njagala mukama akweko ku ssente kuno ku lukalu lw'ensi njagala mukama akwe ku ssente oba ogula ku motoka wevuga oba ozimba ku nnyumba baleme kugoba buli muntu alina kyayisemu ng'alina nimambaleesye ku mutima oba ku bulamu nga bamugoba mu nyumba nze mayi wakisiga bapangisa bange era kakawala kekanyiza wano kagamba nkagobe nakagoba kalina emyezi 3 nagikalekera n'ogwokola nengukalekera nze nali simanyi nti kapangisa na wange kali kuno kanvuma tebutuna na ku lisiiti obunaku obumasikini busasula bitundu bujja bwegayirira oli mutabani wange Alexander bapangisa bangamba oyo nakuvuma asula wano ku gundi eya waggulu neŋŋamba ekiki ne mugamba muwadde nnakweza simwagalako ne sente agende nazo naye nze sigoba mupangisa mumanyi lwaki nze napangisa nnyo nabonaabona nnyo nasulako mu bigalaji napangisako sina kyensobola kunyonyola ekirungi nze life yange nze am a testimony njija mbagamba nti am a testimony first of all I'm hard working nze sina kintu kyabwerere nze sina kintu kyabwerere bw'oba osuubira nti nina ekintu kyozoladde nakijja wa Museveni you were stupid nze sina kintu kyabwerere oluvannyuma lwa NRM okubeera nga teyogera nga bagitulako bagipama mukama wano mu Uganda mu Central mu Uganda yonna mu nsi yonna nga ne baminisita ba Museveni bamwegaanye baakubanga ebipande nga tebamwekubako baakubanga ebipande nga tewali yeekubako na muzayi Museveni
bakyusa kala zengoye njagala mugende mugogolinga ebipande byonna bibekuba lasti akalulu akagwa tebayambala yero navaayo natunda poti yange wali buziga nebusabala nenkwata milioni 2 mwaga nenkuba posta yali part of mobilization. Gwatamanyi mobilization tosobola kunsobola kubanga nina wano nabagamba nebaza Katonda njawula wisdom ku knowledge. Ebipande nga bijjude Kampala ebya ready nga tewalina muntu wa muzayi Museveni asobola gamba nti kaneko ekipande nkiteekeyo nga tewalina agamba tukweyo ekipande tukiteekeyo. Navaayo neŋŋamba nenko ekipande kya women MP I stand with President Museveni. Nali size kwesimbawo nali ndi ku mobilization. Yali part of a mobilization. Kati bwendeba zino ensekere envunze ensowera zino buno bwakayiga okwogera bwonna bwesangula buzza maaso bukyavuga eggaali bumanye ebikokoma bya bbeeyi nga bujja bunjirako endusu mwe buvuukamu bwa NRM mmwe oba mwagaja generalist abayite temundiirako mazzi temugeza okunja gyemberako nze kyenjogera nkimanya nina what I'm talk nina payini yange gyonjogeza ngimanyi temunjasamirako tewaba njasamirako mwe bamazimwe muvude ne kuba vumina raiso muni mukundirako amazi kubanza ndika amasanyalaze muloza ajja bayita oloza omukisa gw'omuntu osobola okugutwala bafulanka baho banvuma nga banvumira bwerere ne bakyusa ebigambo bya Jenosale Musale abaddamu ekigambo kimu temunvumira fulufiga temuvuma mwana wange emirundi egi basigala banvuma bakyayingirayo nze nabayingizaayo eyo contract gye baliko gye bafunirako sente buli mwezi baba milioni 2.8 magazi gange atasoma magazi gange agatupiti drop magazi gange omusirusiru nze nagikola abo bonna babukanya media simanyi ba jobless billionaire okwambala ku ngatta empya bonna nze nabatuwala bonna bemulaba banvuma abo nga bamaze okunoonya sala ababuze bazunze ensi yonna ababuze nze nabatuwala nze omusiru nze yakola contract omusajja gwe bogerako Mr. Wambogo bamutuletera kutusomesa ate nze nabamwetera lwakisaali yo namugamba jeno nti nze nzirayo ku TV kubanga nina okukola buli lunaku nze ne one of matogenda kutwala mukisa gwange njagala mbategeeze njagala kubeera loud and clear. I'm so happy, very happy okubanga abaana bavume Jajja Race. Do you know why? Njagala bamuvume bamunyize, njagala bongere bamuvume bamukunkumula je n'omusaayi, njagala bamuvume bakendeze dembe abe bali mu buyinza wa Race bajja kukendeza dembe liri mu nsi muno. Njagala babavume bafune ku busungu bakendeza dembe liri mu nsi mekeza jako TikTok Race bamuvumira ku TikTok Race no wayogera bogeza TikTok eveko esobola kusulako eyo gamuvuma omanya manyiga Race gwavuma Race ku lukalu lwa Africa lona yejeno mukazi ali ye bwati the all Africa njagala gogolinga ku simu yo bwe magama mugogolinga ku masimu gamwe temumanyi na gogo kyebagasa ngaye magama nti mugogolinga Saloti TV TV namba emu netudide tetutuka mu ade mukota katuna ningo gogolinga ku YouTube channel zinga kasuku abalieri SB4 namba 2 bana bala bona batoba bana bavuluja buno bukazi obukupa buno obwadi badi babuno bukolongo buli eri wanseri buli ngemira bulinga bikulu kuto kwata simu yo ononye Ripsos walacho bata Saloti TV waliwo najiwunya mwezo za mugamba simanyi zili kusoza ekitukane mu af wade af even af okugoba ito mukisa gwa muntu zanyira nga kumukisa gwange sigo wantonda nina TV muje bampa ko mulimu bampa mulimu kubukedde TV bampa kubukedde 1 olwe mitima mibije balina banteka kubukedde 2 ne balawaza nti sijja kola kubanga bukedde 2 yali yagana bwe banteka ku 2 banteka nganga katalika enfufu kata nenga kuba program ajitanga full blast genda buza ino mukozi aliko ngawe ntandika eri ku 2 eno baddukayo era bakubira biruzi namugamba twagama munteka ku 1 abayi na amanyi bakatonga ali ku 2 batamuteka ku 1 nakola yo lunaku olu temumanyi mpalana eri ku TV ya mu industry yabo era batosobola kuluga tosobolawo nza ina Yesu nabadduka sisobola dogo nena nabawangula nze engeje sonya mirimu nabadduka bo tosobola kuloga au tosobolawo yova asajja bale wona bana biwala tabyatambule no bakulu bakade kati kamba buli ya kigambo kino omuntu enaso agamba ntanwana tongera kwezo lebo za baba osimanyi bani kabatana na kyakulya kaba wamante chiwamante nze siriwezo class nabe wanonga bayomba mungezo wa Jenosale baada bagalera mbazeyo tabagala walo na abagenza ebinundi eji ne babagone kugete batuse walo be nasanze nga bazaye emyezi eji nasanze na abanupu bali mu drone namba abakulya ICT ya nupu ne bakansala zibona balina drone mpya
ngamaze week says mubuza Senkubuge bobo bakanamu buza Senkubuge akwenda wabada ba meeting ira nze sibata bogera kwata binkwatako nasanga babizonto ngomanyi week zamaze mu gulu wanozi manyi week zamaze mu gulu chenava mpita kati amale nakubira mutabane ngene mugamba oyo mu West Center alinyaka dino bali nyabaso bali nyachi oba mu driver ina muvuga mulete wana chama inajala ne musabira sente milioni 10 ameka namugamba konti mpaka wa $10,200 yakera kumachana kwa live namvuma yansanze wali na negayirira muzeyo ne wa Museveni namutuusa nogo mulimu gwali konze nyagumuwa na yatu anakwata simu nyina kwa live namvuma zine nkovu nazifuna wa Museveni bawo che duka lange ngensi onayo nera bali moche moto nze najje wa Museveni nga nevuga nga na sente nze nakagende wa president Museveni ekyo kuvale wangamba kati antiango bye sifa na yo nze ndi mukazi mukulu ndi myaka 4 muzaina kama na myaka tejina wera wa detano webuze mbadde wonta before common sense before mbadde wonta ozaze motoka nziguza lero njaga oteke mwana bapatiza motoka zange olamenti mbadde motoka myaka emeka mubuze ku baliri pazo wenkozesa zako mbadde nezifuso emyaka emeka emabega mubuze ku bagula vitenti full figure mazo sente myaka emeka kati gwali wano lya mazo manyira nyumiza bichi wanda bakonga nkola balwa yonesa wa mulimu bamuma mwine bisani nga mwele wa please shut up leave me alone you just give me a break nze ndi musanyu for 100% njaga batandika okuvuma ku bantu abali mbuyinza fe tuyita mukusomoza kwa mutamanyi tuyita mukufa wana banje cyo bali basogana bocha na raiso omanya na raiso jasula gosogene mukono tukagete na raiso gwama gwa samiro lingentu za matako usolo gende mukono tukakugete na raiso gwe onchoko mfo jana usikinda kondira kama zi ningamire bisasemye temugaza ko mwena kila muntu kila nani mwena shut up temuda mukumanyira mulinge nsekera majina genvonza mwabane abamanyira tukimanyi bulungi nyo ndi mu NRM akola yakubwa era akola yavumwa olwensonga abawumba tutu abasusu n'abalina budget bakolera bantu tukiwe ko ku namyalo uzia namyalo amuvume nchane gulo waliwo omuntu yena akwede NRM ngana namyalo wali namyalo budget jafuna ne secretary mujimanyi ti yana namyalo tukana mukota namyalo bintu byagaba yabijawa ye yabirimo bayina factory bikola namyalo agenda muntu kumunatuka ne mbamalaya namyalo uzia waliwo amwagala waliwo asobola kulya mmere waliwo asobola kunywa amazi we tuba twogera musirike mu bamazi first of all fotoja bina kale yafuze twazimbire banga ze naimbe wa chance nabega ngane myaka 10 nenzimba brand yangu nakati nchaji lina ngote wali akubanya yagala okuninyira ko yagala okumanyira mbo yogere bakutegere mujaja akuite sejaja yangamba bakwata milioni zange 8 muzayi ngabazi mulagida so nangamba nasitade mu security maso ku maso 1 on 1 atondira kama zonja samira ngani gwana nja samira abafu mina raiso tebali watamusaba balumba ngabo mbatido balumba ze navume ko kuna raiso nze ndi musanyu feranchi damu njagala baba vume baba na bafuma ne banyiga bajja kendeze dembe bajja kutega nte dembe twa abantu wano lyebi natululi omuntu ali ngana mukasa kubigamba yogera kamioni na mukasa kyali sobola kwogera kamioni kabega nante campaign omuntu ali mu dwali ali mu depression ko wa dembe mubuze ko yavume nnyo anti nyina simanyani mubuze akasinaba si obanja nzogenya bali Dubai katobani nyane saswalo ya Dubai hasira nkubira nega ida ngambe yekisusu gwe asire va misango jetadde mu sente zaffe va mu misango motadde sente zaffe gwe asire gwe muwala gwe wana wabba misigu no wabba baba misigu no bakosalo silosi bana bana yasini nakusiriki oja kunjako waya gwe mama gwa yasini mudaira ne bagenda eri mugundi eri je nawugira business bali bazazikola mudaira va mu misango ya fengo tadde sente leko muntu afesinga kyabadde akolerera baba afunye wini muleke mwefula bategere nnyo batusirika mutita basiru katuli basiru nze nagamba nsobola okukulenya obulamu ate nkyeka kasa sijjako makwekyo agenda kubeera ku nsaabu ng'etenga ebisesemye njagala abeere ku nsazunge Planet Mutik ajja kuzunga atata komoko ageza ngana afuna luto ajja kutegeera baba yita mukazi alufune azale ageza ngana alufuna nayingira leba muve ku bantu we are tired sikuliko tomanyi je nvudde onvuma kuba yagala platform onvuma kuba yagala views ebiseera ebisinga munegereze siruma muntu atanumbye mugendere ku baana bona tewali mwana gwe nali numbye nga si anumbye nze mbera byange nkola binyumira nze maze neri emyaka nafuna nyanga n'emyaka 10 banayimbira mu kyakale kalya yange yagwerawo nabagabo nga bankuye bucupa
kati gwa bafulamba yogera ena gosobola kwogera NRM gwe Museveni atakulaba ndeka njogera ebyange bwe baba wa buli wiki buli mwezi batwa milioni 2 mu chana nfuna ko meka nawe ufuna meka musingo funa musala mu abanvuma musingo kola nze yabatwalayo naba freedom mu gaba sente mumpa milioni nyamu funa milioni musanvu na nimba lumbye ko nemba nyega muli manyiga fe magazi gafate mu mvumira mumumanyirira mwako tabana bona bagundi benalinde sebo nabona baskai soja bani mubona milioni emwe mwasode kwa nabyo gade mbawe mitwala 5 mwamwe mitwala 5 mugamba mvume gwe nalipa na nyumba yange namba yeba kile bwerere kati kukunza la mwada nyumba paka yeba kepaka nawe yamwe mitwala 5 avuma ni afuna this is go wachileta na watu samaso gajeno gwe kanyini abantu gamajeno ngabo ina sente yagala sente omwana mujirayo usonti yage zobusolo bunene nnyo temumanya bogera mu bantu temumanya bogera makonsaje n'abatundia wati yugina rumbe meza musajja najikuba wati basikaye bali bamulia musa no kudema mu muntu na mu face mu gari manyi gangenzo musirusiru yes nzikiza ku sirusiru nkasaba muri yako mubere bagazi mumveko mubere mumvume mpola mbagambe bigambo bino mumvume nga munegendereza ndi mulalamu tonsubira ku facing court tonsubira kwesanga mu court nchikudamu tonsubira kwesanga mu court wabalo ja kunsange walala ja kunsanga walala mugana mugamba abantu mutu basatu bagala mu sente mwe walo nani mukusoneza court banku ndina kunkweza na nembaga mu sente ki kusanja ngo ndabana simanyi milioni what is milioni emu omusango tade mu milioni 10 sasude balo milioni nkaga ngatendo na milioni emu yachi nze nkuteka mwe sene sana kulira loni katika nchi bagambe ate wabude si kyabwino butambula nkola kimalayo kati wekera kumacha mvumenti nakusiga enziku odemo koleko video endala abantu bagira beko okere kumacha bagambe nga wanzalamu bakole nendala simple si chata wana si cha ina budde wakonona bwoba mvuma ngo kimanyi mema sikuliko mvako nze ndi musanyifu kwanga bavumina lweiso mulumba bavumina lweiso oyina right ngane dembe lyange mu human rights sakayo namba 2 mwe mu musemateeka kampe dembe elyange nazaliwa na bongo muntu na government si elimpa ate mwera byanti mu human rights muri mu freedom of speech mwembanje okadenga sirumbye muntu nabagambe nze ndi musanyifu lo kubantu bamuvumye yes nchidam kati batulemu I'm so happy kanjogena mu luzungu nanatageda kitegere I'm very happy era nsaba bana bavumye mwe bale kuvuma mwina lanka banange basaluti muvume na lweiso mujja kumwegoga oyakula kilalinga kateka mukeno nja kumuulira mumuvume toli Dubai toli Saudi Arabia ovuma nnyo oli Canada bakata vuma na lweiso vuma hanto ina manyi vuma oli wachitalo munange vuma yuteri kibonya Uganda nga dembe teri kibonya Uganda nga dembe lingi Museveni ne wana vako nga dembe lili weliti mugenda yola abantu nga amini we bayola nga nabayiwa mukira hala so okukiza bino njaga tukole bukozi kubata njagala Museveni agendeke Kagame je kwana tukole bata agendeke wono mukazi Justin mukazi yadira mwana tukole bata kale Trump aje kwana Museveni agendeke wa Trump wala na bata bana mutuwa Museveni abawadde freedom eri too much na mujikosa bubi Uganda Museveni si kizibu kyayo singa roiso kizibu kya Uganda mwe bizibu bye gwanga lino mwe banyini babafulish okote kumutena kwata vile novuma na roiso ovuma wachi hakoze iki yeta ina right eyogera kigambo kyayagala kwogerwa kyawulidde oba kyanyonyola nga ye ku TV kimuvumya mwabale kuvuma mwongere muvume njagala mumuvume era ndi musanyufu mwongere mumuvume bwe munaba kubawe babe bananyini buyinza na lwaiso kujja ko TikTok kimota kisagama muzeyi olaika na lwaiso government gotamanyi ate mulimu abantu batavumwa temulanga mwamanyira Museveni muwozi ne muwozi takyavumwa era bobanga oli mu kumagezi enyala muwozi ije mukamwa kuba muwozi talina lanka ya bwerere mugenda mukwata ebipesa bya kabute bimukungula ku bigoye by'abafu bimonde kitezi ne mubitinga kuno ne muganda ndi mwina lanka va ku muwozi Kanerugaba va ku mwana wa Museveni vuma bakitaawo wesonyi njagala okwata simu yo gogolinga kibaita who's muwozi Kanerugaba yasomera mu academy ki ebe byali abikoledde ki yabijate yalonda bironde mu abakade ne mufuna bibutusi byabafu mugura mivumba muifananga na bamaje ne mukwata bitokotoko musimanyi mukola musimanyi muri ba traffic katonda kuvanga muno imize motoka yange tonda banga nza sitegera bulungi mumanyira bana ba Museveni bategeera mukama kuvanga mumwe ba mazino yimira motoka yange moji kuba mukono kusabalanza siwoza na mufu
teri kote wazana mufu nja kuyiwa ebyenda gazo jiyimirire mu buyimirizi onkuba omukono hero naddembe polisi ali wali wandega ngera abana mu bambadde white twese mbavuma banyige oyamba lotengoza wati no kwa traffic no genda ku lugudo mboyimirize motoka yo muntu mba motherfucker mubarabish hawacha ina mazemu nyuma mwina nensekere mutote munaba mwe munyine mwana munye nko bazituyana no kuba mukone omanya baye motoka go mazima skin biringa bisesemi omanya baye motoka gwe sana ba bastard ya bichirende sabira na wabwe nze njagala mubavume era ndi musanyiva kufuma na Rwaiso mumongere mumuvume tujja kufuna ku bwerero salamu sana yagenda jikulako nabuza Mr. Data namwa Mr. nabuza nasoka nanga yagateka kawe nsajja ezaka jako TikTok bali wabo bonna bavuve ngabo tebasana kugana yera nganza yogera naye nze go baitwa musiru abayi mukabajobo singa bogera tebogera bale kana bule kanja Kenya simanya abawero simanya na Dubai simanya na Ludawa simanya bangu bandi potinga baba tebogera nabakulembeze baba tebogera musajja tuna kumasigala nemanya ndi kalabaye naka mutende kawo fefe bus waina asobola kugana nti batu emitwale 210 onayi mukafe tulina sente tuwa sente oyo yabaho fe twamuka jeno tuwa sente buli mtu amdeko mye zali meka bili chundu batu buza account abaho yarwana ne mugaga muto nani omulala bali babeka just account nechirabira nga buli mwana gateka yo yenga nabata balina account yo bana ni omulala nani bali bana nga bonna bana account ne batunira wendi nagambe mutayagala sente nagambe nti yageza busolo mbage na mu fight era kunza nga sente basitade ku simu yagamba labanno bino ne basula ku simu busente etu settinga buto baddeyo babadde nabakwata nabaswa babaswa ludawa Labola omanje bayitamu labola lwaki bayibanyiza ku labola bwe basula ne balyanga ebyo ngata babyogera lumunja byogera labi banyumiza saga munonye kimwe yagamba mu bitwale labola byonna bayola emirambo gino nga wala bigoye byekitezi bino ebyabafu labola nga tebana kisobola kusala mu ggulu mu tawuni wadde okwenjera ebyo ngata mubinyumye kakati munnange nvaako nze gwovu mu musirusiru nze ndi musanyufu nnyo kubanga bavumye na Rwaiso nkiddamu kyekindese mbategeeze nti abanvuma mungere mujjiya ndi musanyufu nekyanja kutogera ku TV neruli nkyogere neruli ate njaga bamuvume anyige mumala lwaki njaga bamuvume manyi kyali n'amaanyi galina nga manyi esimu ya Rwaiso ekigambo kya Rwaiso kijjako TikTok ate banago beebuzizaako ekigambo eki tomulaba okuba nevino mumanyira kugambe njagala gogo linge kwate simu yogende ku gogo yejeno ku lukalu lwa Africa omu bwati Africa sogera ku Uganda yaja na Rwaiso gwoliko gwovuma ate mumulangira bigambo biri personal mumuvuma mulangira wacho mukazi oyo mumayiba nacho kye bayita mukulwanire gwanga ino gwe muvuma muna kye mbanja na Rwaiso mwamu telesachi muvuma wachi muvuma wachi no kwata embwana ojikola mujaja na Rwaiso gwe nekula ije gwe bali bakwada banodukira Sudani gwe dogo nasoni bakulinya paka nofuma noduka nogenda bana waita kudajoli ne mu South Africa temuli mu mwayingira eri tumayina we muli baza tababanyi we muli nanjaga nakwata kafana nkateka yote gene ne musula kama ke musulamu nkamanyi nakasaru ni makavamu South Africa balemerera mogera watu fwe muli muchali South Africa muka gasa muli mu South Africa mu sekalia ya Bobi Wine temusobola kufuma abantu kwenkanaawo buli ajja naye wane kyana ngachigaba mbatemete michama de bigobya Bobi Wine bulandi ya muvuka yonna mujise neche yagenderera mweno nyeze byammwe mwagala kabampane mwagala likes and views temina kye bigassa omuntu oyitegera views ne likes zigattako zikoma ku TikTok ojja kuva ku bantu bolima yanto mumwago gujude kasasi otegugasiza ojja kuva ku nsi osirikeko obwoli mu musirikangako waliwo abantu abanyumanga basirise ngabala omukazi wa magere anyuma asirise ayayogere olye ka fodongo kakani zamana gwa manyira siri muntu wakumanyira na kutisibwa manyi njogera tenche kakasa mwenna abanvu mambo mogera enali mambo jajja oyogota kujajja mugenda abavu jajja bamba manyira ana bamanyi
mwali wange tubidde nze sira kintu kya bwerere yeni nachi njagala ndabe ekigamba mu Afrika musimeko nsime eki omanyi sente zenkosoba enali omanya bana bansulira omanya abantu benda olunaku omanya abantu bajja ku office yange olunaku olumu obulumbwe ruti omanya abantu benda ba osobola kumitinga ko wadde 10 ndikuwemu owulire sina kya bwerere bukye nakikolerera muzeeyo kumpa kifo yandaba nga ndi musukulu mu basukulumu okyayina okukola ennyo okutuka ku level yange balanka yange okyayina okukola ennyo ayina okusaka tundakuwa omukisa kubanga nina omukisa ogutalina buyinike ne bw'onoogulwana otya ne bwe navaawo oza Museveni alina badivisa meka lwaki mwogeraku lwaki banoonyanze mwatwabe kyankwazi lwaki banoonyanze tosobola kunwana n'onsobola kubanga toli Katonda eyampa eyakumma ekyo kigenderere ebe mujja muno nga mwerimbalimba nga muli abagaga mazo fera busene bubagwako ne mutandika okuyagga ne mutandika okubawo ne bimu ne biddugavu neze ndwadde zamwe zamwina mumire empeke muve ku bantu mumire empeke muve ku bantu muganda makala simu namuleka obuntu mu motoka za mubulaga sirimu so nyongera kuddamu kungubagirako Suna Ben ne mugandi Suna kitalo nnyo kitalo dala twavere mukama tulina okudda mama bwafa kiba kibi nnyo naye nebaza Katonda nti afudde agwa kuziza kabafe twabala bakote twajukira mu nakabufaananyi tetuwamanyi naye twagatwaga malalo twagakola twagazimba naye sijja kusobola kujja kuzikirako nange nfiiriddwa mbale n'omwami gwe ndabirira musajja mukulu mu myaka ndoza abaddemu kati 86 teyazaala mwana n'omu ku nsi abaddemu famire yali baali tebamufaako kubanga yali mwavu nensalawo nentekunga keya ye nalwala nga manyika kulwasomba batajja nalwala omwaka gulwala kino nalwala bino nosombako nomutwalako ebigolo bino mutwalako kololo nomutwalako emulago notwalako wa bwento badde musomba nateeramu naddamu nga bamanya abantu abakulu abana ebirwadde ani yabiki blabla amaze nafa nafi afudde bandi abadde nga mukadde wange kitalo nnyo afudde sijja kusobola kujja kuziikako kubanga ate ndi mukwasaganya bino eno yensi that's life naye nebaza Katonda nti munnange kiriza njagala nkimanyi kiruma manyi kyoyitamu twali kinkakatako okujja naye omuntu yenna bwafiirwako muzadde we maama ne taata n'abaana abantu abasinga okujja okutuziikirako oba okuziikirako abantu memories zaabwe zidda zile zabazadde baabwe z'abaana baabwe obwaba mwana naye abalabanga abalaba ogundi something like that naye nkusabira ogume Mukama akugumye naso sabita byakusaagasaaga nga omanyi TikTok kuno tosobola kumalagabika muntu naye munnange natudde kumpe kumaca nendowooza ojabika omuntu ng'abaana balimba kibi nnyo kyekyo obulamu bwetutambulira mu ffenna era munaye bwoba okyalina omuzadde wo nga aba lekerawo okuyisaawo kitaawamu amaaso kamiliyoni oyo mubi omutono omusirikiti oba afaanana otoba mutamivu oba biki ekitaawo ensi ne bwerikyuka n'ofuna abazungu n'olwogera n'olumala otoli muluyeramu kitaawo bino mbikugamba as a kid ojja kunvuma yes I'm ready to listen simanyi luzungu poza nonyamba n'onvumamu ekyoluganda nentegera nti wanvumi naye nze byenjogera oluganda olumanyi lw'obuwulira ekyo nkikwebaliza tosobola okwogera olulimi lwo era omwana wawe tayatutte credit payasi bwe bazze mu kwogera ye ayogedde luganda abantu bamuwadde credit zabadde nnyingi naye omwana ayogera oluzungu olungi naye payasi era ayogedde oluzungu n'oluganda teyerabira nsi ye so mu byonna Abba Kamyoni ye taatawo tolifuna mulala likes ne views bino byotandise okukwana kuba oyima tebikwemazaamu olinoonya Kamyoni nga tomulaba n'amaanyi ge mwina gonna ga family agogera mugogera lwa Kamyoni muli munoonya femunange twegomba n'amalaalo twegomba abalema abalawo twegomba abakadde batalina mannyo twegomba abewalula nga bana alikagulidde ku kyayi nalikagulidde ku matanga tekaliiwo kati gwa mulina ate nga takuberedde mubi ababereddewo please respect your father at least wekake social media tekuwaga kubanga oli walaba wafuna likes ne views na kati kwotandikidde taata wo nga ali mu deep bagenda kumulongosa nekyo kiwasobodde okwogera ekyo kiwasobodde okuwandiika kubanga oli waleka wafuna talk ndakufuna talk oza bakuwana bakusunga balaba ekirala ky'omwana balaba ekisasalala waletera okulabisa nnyoko nga atalina buvunaanyizibwa era abantu abasinga balowooza ni mama oyo abigamba oletera omwana omubi avumaganya nyina kireetera abantu okuvuma nnyoko ate olumuwerekerezanga n'osirikako omuntu alina eddembe lye okulangira oyo gw'abayagala nze siri mulevo yakusasulwa nava mulevo esasulwa because I have enough money to me according to my way according to my status ze saagala buwumbi si bwe nkolerera ebintu byange byanjawulo ku bibyo
kati kyenina ekitono kimmala nze ndi mumativu nekyendi kyovala basiwanka wankanansi ekyokumatira kya buntu n'okwezuula kiringa bakazi abana omusajja ngala batamumala nayendeguza ne bamufuula ekikubo kyente akasona kafula ngazo toyiza olukale nawe ningapo nga nabadda mulisa mulekawo omusajja ganti omwenzi omusiwa ayenda ku lusebenju awo n'olwekyo please teri kimala tewali kyewajja nakyo singa mukwata ebintu bino nti weebuuzemu ntera bagamba nti wekansolinga wekisoka wekansolinga wekane munjerega but sometimes funangamu obudde olira singa weka kyebayita okweyawula abala bakitanga lusirika olowooze ogabe kino kiganyi kino kikoze kiganyi nvumi ono biganyi nvumi ono nakomawa abalabe nga nkola bangi bwe ndiba mwetaaga ye nkole ki omala webuze najja naki ku nsi bw'onalaba nga tolina kiwajja nakyo ojja kumala omatire tewali kitamala enyindo y'enkoko kyekyenyi labira ku bantu katonda batonda nga balima nga tebalina mikono nina omufuka gwenda basabire wabu jinga alina n'abaana katalina n'omukazi talina mukono n'ogwo webuuza mukwata tanga bakola sex ayambala ate empale katonda ow'ekitiibwa oyo omulaba Allah ow'ebuyinza oyo kasita omwesiga oyo tewali kimwenkana musime ku bantu abakoze ebirungi musime ku bakazi nga mama Fiina musime ku mama Fiina obereko n'abantu at least wasi simirako gwakoledde ekirungi oge mukazi obanaye mukama amuwangaaze katonda agenda ku blessinga lwakyo kigambo kyokka kutomanya agenda kuyamba tomanyi gwa agenda kuwa but wasanyukiddeko munno naye buli afuna ekirungi n'ozimba gatala omuntu mukama namusitwa n'onyiiga kiki mukunsi bakutumaki wani gwa olabe alina kyageze nakyo nesema nga sale bamuzika nazo bazikulayo kubanga tezaje zina mukazo nga tagenda kyagenda zigulamu wajja nakyo ogenda gana naki please cease fire relax don't panic mupanikinga nnyo ne mujja ne mutuya n'amanyindo ne mutumbya n'enkwawa ebinnya ebibune bya bulaka ne mumanyira buli muntu cease fire omwawalo begubungeesa balinga bisasami bya munyanja abungeeta dawana ate tannaba pozi nga sikuliimu tannaba nkiddemu oba okitegere bulungi tegunnaba ate tegulimala kyensobola obbakakasa tuliyawukana nga matako ng'omu amaze kufa ojja kukeera ku makya wejjusa olunaku lwe wanvuma kuba saakuliiko onvuma ovuma abaana bange ovuma bba wange onjogerako ebigambo nze tojjangako wange nze saagala abakazi nze abantu abazeeko ewange Kasukuna Saimo ne Junior mpozi n'oyo omukazi eyeetuma Nalongo gwe saamanya yajjange wange abumpuguma nga nsaba atambulenga nange ne muganze sitambula n'abakazi nga nsaba abasajja abagagga ab'omu gavumenti ne muganze sina basajja bengaba musajja amala kuŋŋamba nti njagala ono ne muganze sina basajja bengaba nanumba kusoma tunasaba basajja agwa ku Zolo oli comedian Zolomboka era sinze namumuwa nanzigulako empana nakola erinnya era mulaba bwenti mutunulira bwenti ne mungamba nti one day nze katika babule nze mpalana ate nesimi n'emyaka gye nimu gya ntondo nze mpalana nkyawa ate mpalana nze tolaba nga ndi mulokole mpalanira ddala ate nkyawa kuba ne Bible erimu ebigambo ebikolima Zabuli nzimanyi bulungi nnyo nkukyawa ate nenkuwalana nesikoma kuwa nenkuteekako olukongolo ekisimi onvuma nga weegendereza nze sizikiza ojja kukola kirimu gyalwalero zati mu December nja kuba nkyerabidde nze nakangubi ate nze mpoolera mubuuze Jakama mubuuze meya wa Dubai mubuuze ambasada mubabuuze najja ne baloya ne mbafuna ne mbasasula nensasula nimbaga ekiganyira mu ngambe bana mmwe mulowooza nti okuva e Dubai okudda wano kinamu dakiika embasi tena nakyekujjako wadde neki tena kyekujjako wadde kyekusaba wadde emitwalo egi kagenda bagenzi bali ku embasi n'olwekyo mutuleke leave people be mutuleke tebanzika kujja bibammwe siri mukwano gwo siri mulwana entale ezitali zammwe nabalaba wano nga mulwana entale ezitali zammwe ne munvumira omusajja ajali mwanvuma
atunza nyumba mwade sente simanya akoze biki gwe mwavumiranga kali luddawo gwe mwavumiranga kaliwa nasemba mulanga sonda ku TikTok sente z'okulya aliwa ne muvuma abantu muyingira mulwana entalo ezitabagasa ezitagenda bayamba waliwo mukazi yanva katali mu koti awere nemba yagenda mpabira babosi banga sibana junior ku live era mulopye babosi amugamba golopo mumanyi kati ali mu koti na kati che government nze mpana tasizikiza na kati ali mu koti baba talina kawumbi njagala agende alimeko nitombule bana ba minister sibimanyi ebyo oyo yenze mukazi amatukera yagala kukola linyamba na yagala chaka ali bamulabe nga advisor anvumira bana bange simaye bana wazala mwani avumye baba bange anvumira ki erinyo likolera kunze nga tolikolera nze nalikolera kugwe kati njagala tulepoke ekirungi loya si loya nange natekako baloya nze nsasu ya ddala baloya kyensobola okugamba ala tolowooza nga nti nkusiba nti nkwagalamu emitwalo waddeegi ate kati sikyatawaana era benateeka abawere nemba bajja kumala bebamala nina kati pulani be next naye nga nze mbasaba ekigambo kimu mwongere muvume jjajja Nalwaiso gwoyogerako kebera Amerika ajikubira essimu egi nabaga nti yakome wano gavumenti ya Museveni sigero mbo kya musinga ambassador Museveni abatekayo lwaki simu mbatekayo nemuvuma bebiti obana mbati obola nemumulinyirira mweyita ki nze njagala mubavume bwe muna bavuma bajja kutegera nti eddembe lyaliresa bino byonna muze ajja kutegera nti eddembe lyabawa lyalino ajja dikwatamu bwana alikwatamu ensi egenda kuterera kyokka kyenjagala bwana alikwatamu waati namukaso ojjawo amaanyi agavuma kamiliyoni kubwadda mukaso abo look at yourself wenna werabe ojjawo amaanyi agavuma Dr. Jose Kabila number 1 Africa omuvumu ovumira ki yakola ki ovuma muntu ali mu ddwaliro ovuma muntu ali mu pain ali mu deep omuwairize omwongera kumukatira kufa obanja Kabila wali omuguzeeko nova nosima n'olumiriza era kwata video otherwise video yagikuwadde what is next katogera kikuwe kibaita Mwema and company oyo njagala okola ku research ya Mwema and company nga tonna bakudduka mu Uganda kubanga ne wono ogenda luddawa bamuyita Mwema and company ntanchi mandi zawode ya kirimu kubanga Mwema wa bei Mwema wale kaba mwadda kawumbi Mwema kole baluwa oyo alinga bawutu bawuli anganti kanso bawutu na Habwe Erigoni company Lutalo bwawulira nga nti Nsereko basalirwa Makadusi Kabega obawulira abenjogera ojja kumanya nti oba otegerawo nti Kalabayi kati ate ffe Bariona Iranda twakwasiza King Michael salute ebyaffe bimalanga ba Ivan Kira we bali tetwalegana nsi mufe ku bantu mulekera okulwana entale zitali zammwe gwe zikulekera damages gwosigaza damages zotamanyi muwendo gwe wanneko nga tomanya gyayita kumanyi tagana kudda kuyaga chakali wagala kabampane ndabye omwana oli gwe njagala nga akaaba amaziga agambye omukazi oyo yanjagaza mama wange omukazi yagamba muna fucking tata wange mu kabina oyo muvuka amuta kulimino njagala omulenzi oyo lwakwagala alien skin emuvubuka alwawo abera bibye hali awali ali disorganized ali bibye alwawo n'okunyiga n'okwogera bogezi ye abera bibye oba alidde batanywedde basuzeewo oba pusi yokaje wakuwe Dubai wali ofuluma Dubai mwena mumanyi Dubai kapa gye wakuba gyasulanga wali ogifuluma ogenda kabya n'olekani lwaki togamba nti enough is enough byonna mbivumye mbimazeeyo let me be katonda wegaire Allah wegaire katonda mukama nsaasirira wano naye ekimala kimala nova ku bantu muntu ajekera ku makyale mazza omuntu nga tamanyi namulemazza nze njagala munonye kulaka choice mwawagalaka choice oba amapiningirawo nefaana byalaka choice mumulabeko njagala nonye kulaka choice otegeere titasobola kuddamu kwogera kigambo mu bulamu bwe
wadenechi alianga musota hey. muvume koti ziba wabeire munanga musaba beire mudamu cyane mukola ibirala muvume nnyo muve ku bantu ekimala mwesonyiwa abantu konvumo je yakagamugaga mumvuma mbona yogede kujja na Roiso musimani yogede wamanche nderi NRM gwe mwe mwali mwogera mwe